Stock media gwe mukutu kwoli omwana golaba mbifaananyi nina we namusanze nga yeebase nga bw'omulaba awo mwana mulenzi namusanze yeebase budde bwa kiro matumbi budde namusanze kuzimu ku street z'omu Kampala wano ng'ataddewo ebikutiya n'ebiboxi nga bw'omulaba awo ng'agezaho okuba nti ate afuna otulo. Abaana bano be bamu ku abo abagenda maaso n'okuba nti ate babonaabonera ku streets z'omu Kampala nga bave wabazadde baabwe ku lw'ensonga ezitali zimu. So nina story yo n'omwana nasobodde okuba nti ate nzirayo ne munoonyako enkeera nenso okuba nti ate nfuna story ye nenjogeramu kokko naye. Omanye abaana baneeno ababeera ku nguudo bangi bagenda maaso n'okuba nti bayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa olw'okuba wawo ensonga ezimu ezasobola okuba nti zibajja mu maka g'abazadde baabwe. Bw'atyo bw'afaanana eyo embeera gy'alimu mwana wa ku street era nga ekiro misana byonna abimala ku street kwasula ayalawo biboxi ayalawo bikutiya naso okuba nti ate yeebaka bw'aba alina ekyokulya kyayagala agenda n'atandika okuwenja okunoonya scrap ng'oyo n'atunda ebiveeraveera naso okuba nti ate yeebeezaawo ng'omuvubuka nga bw'obimanyi. So Kristo nno tuli ku mulamwa ogw'okuba nti ate tuyamba abaana nga baneeno okusobola okuba nti tubadduukira mu ngeri emu oba endala naawe ali osobola okutwegattako nosobola okuba nti ate odduukirira abaana nga bano abali ku streets abagenda maaso n'okuba nti babonaabona. So ngenda kuba nti nkutuusako story y'omwana awo maaso naye nga sinaba kutuusako story eno njagala nkujjukize nti osubscribinge osobola okuba nti ate owa ne video eno ka like bw'obanga onyumiddwa ka video eno. So nga siruddeyo katugende maaso n'okuba nti tulaba emboozi yo n'omwana ate n'oluvannyuma tujja kuba tubatuusaako n'ebirala. Okay, mbaniriza nnyo nate ku Tristock Media mwasuze mutya era mwasibye mutya agigenda kita gye mutuusaako engalo kansube nti buli omu ali bulungi. Amanya ddoboozi bampita Michael era nga Tristock Media gwe mukutu kwoli. Awonako olwaleero tulina emboozi ey'enjawulo gye tugenda okuba nti ate twogeramuko nammwe abatulaba. Nina omuntu omu gwendi naye agenda kuba atunyumizaako ko ku mbeera emboozi ya leero ya njawulo era mbadde njagala abasinga mugiwe nnyo amatu tugenda tunuulira nnyo ku mbeera abantu gye bayitamu naddala oba okitegeera okusoomozebwa omuntu kwayitamu oba okitegeera. So olunaku olwaleero nina omuntu omu gwendi naye waneeno ku katebe nange tugenda kuba twogeramu kokko naye atubuulire mbeera ki gy'ayitamu bizibu ki byasanga okuba nti ayita mu mbeera eyo. Abaana bangi bali ku street okwo nga bagenda maaso n'okuba nti bastrugglinga okuba nti bafuna ekyokulya bastrugglinga okuba nti bafuna ekyokwebikka bintu bingi n'embeera ez'obulamu eza bulijjo. Embeera kwegamba yakusoomozebwa nnyo abaana bangi gye bayitamu ne olunaku olwaleero nina omwana gwendi naye waneena agenda kuba abeeyanjulira n'oluvannyuma then so okuba nti ate tugenda mu maaso mu kaseera kano. Kale omukulu ogamba otya? Yogerako nnyo yongera ku ddoboozi kino osobola okukijjaho totya beera comfortable bali tobatya bonna abakulaba gwe beera comfortable wano wooli owulira oli safe oba okitegeera. So oyogerekoko n'abantu bakuyitaani amannya go yongera ku ddoboozi bakuyitaani Waligo Denis. Waligo Denis woddira ki? Mpologoma ate akabbiri yogira ng'omusajja maama yaŋŋamba mpologoma okitegeera maama yaŋŋamba amaanyi abantu basobole okuba nga batuwulira. So olina emyaka emeka Waligo Denis? 12. So wali obeerawa awo kubanga nakusanze wali eri obadde weebase so sooka otubuuliremu abantu baagala okumanya wali obeerawa era wavaayo otya okuba nti wajja okutandika okusula awo obadde wetukusanze osula awo nga wemulaba embeera gye mulaba awo yeye embeera omwana ono gy'alimu wetwamusanze
era waasula oba okitegeera. So twagala kumanya era twagala atubuulire yajja atya okuba nti asula awo oba yajja atya okuba nti ali mu mbeera eyo gy'alimu essaawa eno. So tugambe embeera yatandika etya era kyajja kitya okuba nti wava ewaka gye wali obeera n'omaliriza ng'oli ku street. So eyakuleeta maama wo yali akimanyiiko nti wajja kukola? Yali akimanyi nti wajja kukola? Neyakuleeta yali amumanyi? Yakimanyi eno gy'oli oli mu kukola. Wali mwali mubeera luddawo? Ngamba maama wo gy'abeera kati kamu. Eyakujja ewammwe gye yali obeera yakujja wa maama wo nyininyini nga gy'obeera kati kamwe. Bwotyo kati oyangambira nti bweba mwekatikamu njagala muwuze ekitundu twalitubeera naye kati waffe watuufu twalitubeere watuufu ekitamanyi nasinga naddayo nadda. Omaze ebbanga ki ng'oli eno oba omaze ebbanga ki nga osula ku luguudo ku street? Ebbanga ddene nnyo. Bbanga ki gwe lyomanyi? Okuva nga tunabayingira mu Myaka nga tunayingira mu 2022. Kuva nga tunayingira 2 okitegeeza wajja eno mu mwaka nga guwedde. So oyo yakubulako tolina yadde n'essimu ye eyakuleeta wali omuyita otya? Oli omuyita yali alina oluganda ku maama wo oba just nga omanyi bano emikwano? Kati bulijjo badde abakolerawo bagenda mu kyalo bafiira. Ye ng'omuntu teyaddamu kunoonyaako kumanya mbeera gy'olimu, teyaddamu kunoonyaako kugamba nti omwana gwe naleeta okukola yaddawa era yabulirawa? Simanyi kubeyonja embeera ye kati simulaba naye. Yali akulesekolera katwe? Kubeera simulaba naye naye twali tukolera nawe tali nawo. So abatulaba tuli kuwogerako ne Waligo Denis. Twamusanze ku street okwo nga kuyeebase kwasula, agamba nti amazeeko ebbanga ddene omuntu eyamuleeta okuba nti eyamujja gye yali abeera yatu. Waligo Denis agamba nti yamuleeta kukola oba okitegeera. So mu kumuleeta okukola bwe yatuuka eno ate n'amubulako. Kwegamba embeera bwetya we yayonoonekera era essaawa zino amaze omwaka nga mulamba nga asula ku street saako n'okuba nti alya ku street. So twagala tulabe nti ayongera otubuulira ku mbeera mwayita mu kaseera kano n'okusomoozebwa kwayitamu. Atubuulire asurvivinga atya mu kaseera kano nga talina muntu yenna gwamanyi mu Kampala. Waligo Denis, ne njagala oyongere ku ddoboozi osobole okuba nti owulikika bulungi ebeera n'amaanyi owuliriza abantu bali eyo basobola okuba nti bakuyamba mu ngeri emu oba endala, n'osobola okuba nti ova mu mbeera gy'olimu oba okitegeera.
so njagala obeere n'amaanyi oyongere ku ddoboozi abantu basobola okuba nti bakola ki bakuwulira oba owulira yongera ku ddoboozi so totya abantu kuba nti bakulaba naye gwe beera n'amaanyi okuba nti oyogera bulungi so njagala ombuulire obeerawo otya ku street kusoomoozebwa ki kw'osanga ebbanga lyomaze ng'osula ku luguudo ku street waliwo bosanga abamu naye nga waliwo ababeera ku lwelwe kati bakusoma kiro abamu ne bakukuba ne bakuggyako sente zo z'okoze abaana abamu ne bakubba bakifeesi waliwo n'abaana abato bajja no balina emyaka 2 naye nga babuusabuusa omwana nga alina emyaka 2 bamuleka ne bamusuula awo nebakawanja bamu ne babalonda ne babakuza kasita mukola natuka mu myaka 11 nakulanga nsi nawe nayoka namugamba naye genda okole kasita nze nkuyake nenkukuza sooka olindeko abantu bazadde baleeta abaana nga ba myaka 2 oba nga bato ku saizi yonna ne babasuula gye baba newaba alina emyaka 3 ne bamusuula kawenja oba abaana b'oku street abalala ne babalona ne babakuza batya babakwata balina ki waliwo kale oyo baliwo bakawenja ababeereeyo kati buli omu afunayo omu n'amukuza namugamba kati nkumaze okukuza nawe ogenda okole kati oyo bangi bakawenja be bakuza kati bali eyo bakola ki bawenja oyo n'abato abalala be baleeta ab'emyaka 4 bani ababaleeta naffe tumanyi naffe tubuuza buwulizi nga batugamba waliwo abaana be baleeta ennemba balina emyaka 5 naye ate nga gyeyo bungi obwana obuto naye ekibiye kasita wakirye n'okasanga nga bwe waliwo obumu obeeraawo nga bwebasi era n'okasanga nga enjala ekaluma oba nga olinamu nsi 10 osikala n'okugamba agenda okuleyo omuwogo abaana abasangibwawo abo abaana bwe batyo babeereyo katwe era ate olumu tebasiibayo olumu baba bagenzi katwe saidi eri ku lwere ki train gate eno nga ku gundi eno nga gye baayiwa ettaka naye kati olumu balina gye bagenda eyo ne bakola bakanya ne babatwala ne babayambako bavaayo kale nga oli alinayo 5,000 omutwalo kati abo abaana abato gye babatwala bakomawo ku mmande so kati sooka otubuulire ebbanga lyomaze ng'osula ku street embeera eri etya omuntu ali ayagala okumanya embeera okuva ogambe nti bakuleeta kukola naye ng'oli muto omuntu akuleeta atya okukola ng'oli mwana muto owagambe yona emyaka emeka 12 yali akulese kukola muntu yongera ku ddoboozi kutunda magi yali akulese kutunda magi kwegamba bwe watuuka eno tewasobola kumukolera de n'olunaku n'olumu wali tomanyi gy'abeera yali abeera yavaawo n'agenda n'asengukawo tokola kati bwe yavaawo nagenda wali wetwali tukolera kati buli kaseera bwe badde ngenda olaba oba osobola okumulaba ndawoba banoba n'abakazi bakomeyo toyina muntu yenna gw'omanyi wano mu Kampala yadde oba mugandawo oba kojjaawo oba sisitawo oba ani yenna toyina muntu yenna gw'omanyi wano Kampala gy'oyinza kuddukira singa kati embeera akaseera gwe katuuka n'olwala ani akubeererawo oba ani akuyamba singa akaseera katuuka n'olwala kubanga ng'omuntu eyo embeera ekutuukako oba okitegeera so akaseera we katuuka n'olwala okola otya
oba kyali kikubaddeko ko wali obaddekawo kungo ebbanga nomaze ku street n'olwala totolwalangako so tewali muntu yenayina gwoyinza gamba nti bwenfuna obuzibu bwe buti nzirukira wagundi oba bwenfuna obuzibu bwe buti nzirukira wono yayinza okudduukira okuyamba so kati gwokola mulimu kyokwebeezaawo babugula bwenja n'otwala ne bakuwamu ssente n'osobola okusurviving so kiki kyoyagala omuntu ali eyo akulaba akuyambe gwe muli kikyoyagala kugamba mu mbeera nga gy'olimu kikyoyagala omuntu ali eyo akulaba kyogamba nti kino bwenfuna kino nja kuba tisiko nja kuba kalekaleko yongera ku ddoboozi oyogere n'abantu abakulaba nambala nti buli ssaawa mba nina kyenfuna okulya sikubeerawo ate opatikana ate mbeerawo ntuule butuuzi nambere nga ninayo kyenkola nawogubanga mulimu ng'okola mulimu ki gwosobola okukola omwana bwe oli mwana muto mulimu ki gwosobola okukola kale embeera yo bwetyo bweri ndowooza emboozi mugiwulira emboozi ya Waligo Denis omuntu eyamuleeta okukola yamuddukako talina muntu yenna gwamanyi mu Kampala talina kojja talina ssenga talina muganda we talina kugamba muntu yenna gwamanyi amaze ku street ebbanga eriwera ddala lya mwaka mulamba okusomozebwa kwayitamu mukuwulidde bakifeesi batera okumutulugunya mu ngeri emu oba endala so abali eyo mwenna ng'osobola okubaako nekyodduukirira omwana ono ekyokulya kyonna ne bwe banusu 5 ne bwe banusu 10 osobola okututuukira nisobola okuba nti tufuna obuyambi obwo ne tubutuusa ku Waligo Denis nga we mumulaba agamba nti ebimu ku byeyegomba ng'omuntu agala okulabika obulungi agala okulya obulungi agala okwambala ku ngoye ezinyirira agala okwambala ku ngatto ennungi alabikeko ng'abantu abalala naye abeeremu n'akasente ke ng'omwana oba ng'omuvubuka so tusobola okubaako ettofaayo gye tweyongerako mu ggwanga lyaffe okuyamba guba mutima ali eyo yenna ng'olina kyosobola okuba nti oyamba omwana ono tukwaniriza ne bwe ziba ssente mmeka osobola okuba nti otudduukira mu ngeri emu oba endala gy'oba osobodde nasobola okuba nti naye abeera mu mbeera ennungi oba mu mbeera eyeeyagaza so tukyagenda maaso n'okuba nti twogerako ne Waligo Denis atubulire ku mbeera nga bweri bintu bingi bye twagala okumumanyaako oba okitegeera so awaali wano kyemmanyi ndowooza n'ekyokulya tannakifuna embeera nga bw'ogiraba so katuyongere okuba nti twogerako kkono n'omwana oyo atubulire embeera gy'ayitamu ekwasa ennaku naye nga so Waligo kino kigyeko abantu basobola okuba nga bakula bulungi njagala ombuulire naye yongera ku ddoboozi maama wo akuzaala gyali ate taatawo olina baganda bo gwe mukulu si gwe mukulu wamu maama wo yali akunoonyezaako okugamba nti omwana wange eyagenda e Kampala okukola oba gwe baatwala e Kampala okukola ali ku ki kubanga sikiwa nti oba omuzadde yenna asobola okuddaawo okusirikirira ng'omwana we amuvuddeko n'agenda e Kampala kati oli mwana muto maama we yali akunoonyezaako okumanya embeera gy'olimu yogera nnyo
Yongera ku ddoboozi tula bulungi yogera. Sima kuba simufuuyako nga anoonya beera abamu baba bakulimba ate abamu eyo buli nakugamba nti mama wakunoonya nga bakulimba ne balyoka bakukola ki ne bakukwata byamaanyi balyoka bakukola paka eri ne balyoka bakuba ne balyoka bakuggyako ssente bakifeesi bakulimbawo batyo nawe oyagala ogenda olabe maamawo bajja ne bakugamba nti maama wakunoonya kati gwe bwogenda ne bakukwatira eyo embadiya ne bakuggyako ssente zo. Muli gwolowoozaako ekyokudda ewaka? Singa nali mmanyi wetwali tubeera batuufu nagenda dda naye tomanyi na kitundu kiwoyinza kutandikira kugendayo. Tolina namba ya simu ya muntu yenna alina gw'omanyi mu mutwe gwe tuyinza kukubira n'asobola okututwala mpaka wamu zalimu ne taata otakunoonyangako? Ne waba yagenda safaari era akunoonyako n'agamba omwana wange ali ku ki? Mukitegeere, omwana wange ali ku ki n'akunoonyako. Gwe muli ki ekisinga okuluma? Muli mu mutima gwo bw'otuulawo n'ogamba nti naye embeera mwendi kino na kino kyekisinga okunnuma. Lwaki? njagala nzireyo ewaka mbeereki mbeere ng'omwana mbeere ewaka nkole ki obenga abaana b'ewaka oba ewaka nayo kati olina nokweriya weeriya kati olumu wenjibula ndala ekuluma kati obeeraawo oba tolina n'amaanyi osiibaawo kiro mpaka misana ng'emirimu gibuze. Olwo bokisi zino zewagambye z'otunda oba tofunyeeyo osiiba awo n'osiiba enjala. Wali osuzeeko enjala? kiringa nakajjeeno nsiibako enjala. Naye kati Mukama asobola okuyamba n'ofunayo 1,200 n'ofuna ekyokulya. Twistop Media ya YouTube channel kwoli tukyagenda mu maaso n'okuba nti twogera ne Waligo Denis akyagenda mu maaso n'okuba nti atubuulira embeera gy'ayitamu ng'omwana ow'oku street. Embeera eno bweti tujjagenda mu maaso n'okuba nti twongera okukuleetera abaana ng'ono nga babaako n'embeera gye batugamba gye bayitamu akwegamba tusobole okuba nti tubaako ne toffaali ne tuyamba ku baana nga bano. Kiba kirungi nnyo ne woba ng'oli eyo bweru n'obaako ne toffaali ly'oteeka ku ggwanga lyo ng'oyamba abantu ng'ono. Tekikwetagisa ssente nnyingi okuyamba omuntu. Nakugambe ne woba n'ennusu 10, ne woba n'10,000, ne woba n'ennusu 5 bisobola okugulira omwana ono ekyokulya. Essaawa zino baba yeetaaga kyakulya agenda kasasiro mwajja ekyokulya, engoye ezayambala muziraba. So beera enkyukakyuka yonna gy'oli. Twistop Media yeno embeera yeno campaign bwegamba gye tuliko essaawa eno ey'okuba nti tuyamba abaana nga bano. Oba okitegeera abaana nga bano be bakulembeze b'enkya. So njagala otunule mu kamera oyongere ku ddoboozi owulira osabe abantu by'oyagala bajja kubikutuusaako. Oyongere njagala otule mu kamera oyogere ky'oyagala gwe nga gw'omuntu ng'ogamba abantu abatulaba. Muwe shoti eyiye oyongere ku ddoboozi oyogere n'abantu ky'oyagala gwegamba saba ky'oyagala oba oyagala ki oba oyagala ki ky'oyagala oba ngoye oba ki anything ky'oyagala yogera n'abantu tunula mu kamera osabe kyonna ky'oyagala. Abantu bakulaba bangi baliyo bangi bakulaba teweekwata yogera nnyo osabe ky'oyagala. Yogera ng'omusajja
Mwemba nfunyeyo sente zange. Mwemba nfunyeyo n'engoye. Mbadde njagala okusaba. Kuba saagala mbeere nga mbeera mukyafu, njagala mbeere nga ntukula. Nze zino engoye zokka z'olina. So. Ate okusoma. Toyagala wali ogenza okusomera. Wakoma mu kilasi. Before. Mwana muto nnyo. Mwana muto nnyo. Eyakuleeta ogambe wali omutandika ojjaawo. Anti anka abakojjaawo. Wali omulinako Oluganda. Jasi wali omuyita buyisi anko. Mama yakugamba nti anko wakutwala mu kibuga kola. Embeera yeeyo nga bwe mugiraba awo omwana yajja mu kibuga kola agamba nti anko we yamuleeta naye ebintu ye bye yeegomba agamba nti ayagala okulabika obulungi, ayagala okudda ku ssomero, ayagala okwambalako obulungi, ayagala okuba ng'anyirira, ayagala okulabikako ng'abaana. Y'embeera gye tulimu. Tukyagenda maaso n'okuba nitwogerako ne Waligo. Naye katukomewo. Emboozi ya Waligo Denis mugiwulidde bwetyo bwegenze. Naye nkubiriza gwe wenna ali eyo nga yonna ekyoyinza okuyamba omwana ono tutuukirire ku nnamba z'essimu zijja kubawo wansi awo osobola okutukontakitinga ne tusobola okuba nti tufuna obuyambi bonna bwe tunaaba tusobodde okuba nti tusakira Waligo Denis. Si eka bwe tugenda okuba nti tukomako, tulina abantu bangi bwe tugenda okuba nti tutuukirira yonna gye bali okuba nti tubaako n'engeri emu gye twogerako nabo saako n'okubayambamu n'okubadduukirira. Twistop Media gwe mukutu kwobadde mwebale kuba nti ate mwekuumira ku mukutu. Mubeere bulungi, mweraba.